weekali kitegeeza nti omugabo gwo olina kufuna gwa kimu kya mukaaga naye naye bw'abeera mu annath okawulidde bw'abeera muwala awo ke kali kabaake k'owulidde kitegeeza wateekeddwa okubaawo ekigenda okusigalawo kubanga muwala yakoze ki yaze gwe omufu gwe yalese singa ndeseewo omwana muwala Khadija nga gwendese gwe taata ali eyo mukadde wange oba ogenda kufuna omugabo gwo ogw'etteeka gwe gw'ekimu ekyomumeka ekyokusatu so kimu kya mukaaga si bunjagala obeere mu class egw'ekimu ekyomukaaga ate oluvannyuma ebinaaba bisigaddewo nga bamaze okugaba bijja kukwongezebwa olwaki olw'omwana omuwala gwendese wa in nazala bimahdhi dhukur wadde omwana ono gwendeseewo omuwala muzzukulu si nsonga nzija okubanga muwala wa mutabani wange oba muwala wa mutabani wange muzzukulu wonna kasatwe oba n'abalala okweyongerayo naye nga batambulidde mu layini yaki y'abalenzi simanyi bakategerekese maa agamba nti wathani akokubiri ke kalombolombo akagobererwa mu bulombolombo bw'okutuukirizwa engabanya wakati wa taata n'abo babazze nabo mu migabo gye adamu wujudu lfar'i lwarithi dhakar aw almudhakkar wateekeddwa okubanga tewaliiwo mwana mulenzi oba okategedde taata okusikira ebisigaddewo n'omugabo gwo wateekeddwa okubanga nze yafudde mutabani wo saaleseewo mwana mulenzi yenna waddaliilu huwa al-aya yani huwa al-ayatu as-sabiqa aw hiya ayatu as-sabiqa obujulizi ku nsonga eyo ye aya eri ekulembedde wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad Allah kitukakasizza nti bakadde b'omugenzi mubawe buli omu kimu kya mukaaga mu ebyo byalese bw'abanga aleseewo omwana okategedde bulungi kakati obujulizi obulala ما أمر رواه عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نوجل زبلا كون سونغيو nga tubongerezaako ku ayeri byebigambo ebyalitibwa Abdullah ibn Abbas Allah sime ku bombiriri agamba nti inna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala ombaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam ayogera ebigambo bino n'agamba nti alhiqul fara'ida ila ahliha bi ahliha mutuuse emigabo eri abateekeddwa okugifuna fama baqiya ekiba kisigaddewo kyonna oluvannyuma lw'okutuusa emigabo giri eri bannyinijo agambe nti fahuwa li awla rajulin dhakar mukiwe omusajja asinga okuba ow'okumpi omulungi eri omufu okategedde bulungi wal abu huwa awla rajulin dhakar fil irithi bitasib bwe tugenda mu busika obwa taasibu oba okusikira emmaali etalina kigero abamanyi bagamba nti taata ye muntu asookerwako mu abo abasikira emmaali etalina kigero era yali awula mu masala ge tuliko wano idha lam yujadu libn naddala ng'omwana omulenzi tasangiddwawo ekitegeeza nti omwana omulenzi wankizo ate ku taata okategere bulungi ekitegeeza nti omwana omulenzi bw'abaawo mu migabo omwana w'omugenzi omufu bw'abaawo nga mulenzi wankizo mu kusikira obusika obutalina kigero okusinga ku taata gwe guyinza okuyita jjajjaawe okategeremu kyekimu era wa ibini wa innazala wadde mutabani wa mutabani muzzukulu owokubiri owokusatu oba owokuna era naye asigala wankizo nga muzzukulu wasooka bwe yandibadde ddala mu layini ey'abalenzi era naye asigala kyekimu aba wankizo mu kusikira obusika obutalina kigero nga tetunnatunula mu taata katuwummulemu manyi abantu bayinza okudda ne batakula emitwe ne balowooza nti oba oli awo tugenda bavuga kalamba musooke mutegereku ebyo tuseewuka full stop ate tukomewo inshaallah Bale FM 17 katana kimenda ekola eri omutwe bulijjo tuli mu maali y'abasika twerabira program gye tulimu oba topic gye tuliko abasika abalina okusikira omugenzi ab'omu musaayi wetubadde otuzetambulira tuba tunuulira abasika ab'ensonga
kyova olabanga omulundi ogusembyeyo twatunuulira nnyo omukyala ne bbaawe nti abo ekyebafuula okubeera nga buli muti asikira munne yensonga eyannika eyaliwo naye kati tutuuse ku nsonga endala nga yo yeetaaga musaayi era gye tuliko insha allah twatukomyewo biidhinillah mukadde waffe Sheikh Umaru Kasule waali era wagenda okubeera nga atambuliza okubeera nga tutuuka biidhinillah osigala nga okyekumidde ku Pal FM tugendako jasimbakawo kamaffe tukumawo insha allahu taala. Oyagala okulya ekijjulo eky'omulembe nga kiteekeddwa bakafulu mu kufumba mu kifo ekisirifu okuzaama nga n'akawo k'obutonde bwe kakufuuwako. Kebab House Restaurant kyekifo w'osanga buli kika ky'emmere ky'oweetaaga gamba nga Adana Kebab, Saktava, Lahmakun oba giyite Turkish pizza, fish fingers, beef burgers, chicken skewers oba grilled chicken. Tulina ekifo ekigazi ddala ewategekebwa emikolo, meetings kw'ossa ne parking. Tusange ku Centenary Park ku Kebab House mu Kampala. Ekifo kyaffe kiba kiggule okuva Monday mpaka Sunday. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga 0708 48